الرحيم الحمد لله وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatenda majuvu ga Allah tabarak wa taala gemunaffe tulaba wano ku Al-Mimbar Media Group ekimu ku bitongole ekiwomya omutwe mu kuweereza da'awa nga kiyita ku mitimbagano gino egy'abazungu gye baatuleetera ku mulembe guno. Omutimbagano oguli ku mitimbagano gino egy'abazungu WhatsApp, Facebook, twala tugende ku ssimu yo weegendereze nnyo engeri gy'ogukozesaamu. Abamu muffe tukozesa emitimbagano gino nga tulwanyisa eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Tutya biki byoweereza banno, biki byosindikira banno mu gurupu bibayigiriza oba bibajja ku Allah, bibayigiriza eddiini yaabwe oba bibatwala mu bubuze. Emitimbagano gino gye tuliko essimu zaffe mulimu abamu muffe nga tubikozesa mu kulwanyisa eddiini ya Allah tabaraka wa taala. So nga ate wali abamu muffe nga bakozesa emitimbagano gino mu kuweereza eddiini ya Allah. Oluusi nno nga teyabisoma na bisoma naye ng'akozesa omutimbagano ng'aweereza eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Yalengedde dda omusomo Sheikh gundi gwe yafulumizza n'agusharinga mu gurupu, yalengedde dda ka video oba ka audio aka Sheikh gundi n'akaweereza ku munne. Oyo aba aweereza eddiini ye, aweereza eddiini ey'Obuyisiraamu. Twewale nnyo okukozesa emitimbagano gino mu kulwanyisa eddiini yaffe ey'Obusiraamu, ate abamu tukikola indirect nga situmanyi kye tukola nti tuli mu kulwanyisa ddiini. Weegendereze by'osindika. Essimu eyo gy'olina mu ngalo yo kyengera, ekimu ku byengera Allah byakuwa. Naye jjukira nti ekyengera Allah aba akikuwadde oteekeddwa okufuba okulaba nti okikozesa mu ebyo Allah tabaraka wa taala by'ayagala. Istimaalu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Okukozesa ekyengera mu ebyo Allah tabaraka wa taala by'ayagala era n'asiima ze zimu ku mpagi z'okwebaza ebyo Allah byakuwadde. Essimu ereeta essanyu mu bulamu bwaffe. Essimu eyanguya emirimu, naye essimu eyinza okuleeta amaziga ku lunaku lw'enkomerero. Yennyini eyo ereeta essanyu mu bulamu, ate essimu eyinza okuleeta amaziga ku yawmul qiyama. Enkozesaayo gy'okozesaamu essimu, biki byoweereza banno. Osharinga ekifaananyi ekibi n'okipostinga mu gurupu naye buli atunulako ofuna omusango. Nga bw'olaba asharinga ka video oba ka audio akalimu okubuulirira abantu ku Allah tabaraka wa taala, waakifunamu empeera buli awulirako. Era bwe kityo bwe kiri okusharinga ekikyamu oba video oba audio kifaananyi kya bukaba n'okiweereza mu banno. Tunula bameka bagenda okutunula ku kifaananyi ekyo. Gurupu erimu abantu 100 ate nabo ne bongerayo, ogenda ogabanako omusango, ogenda ogabanako ezambi, ogenda ogabanako ezambi. Tukozesa amasimu gaffe mu ebyo ebyokuweereza eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Okuweereza eddiini ya Allah si tteeka nti olina kubanga wanyi Oluwarabu. Okuweereza eddiini ya Allah si tteeka nti olina kubanga wayita mu Islamic school. Okuweereza eddiini ya Allah si tteeka nti oteekeddwa okuba nga omanyi Arabic language, wabula buli buba bumalirivu na kumanya ki kye weetaaga na ki ky'oyinza okukolera banno. Abamu baweereza eddiini ya Allah ng'ayita mu nsawo, tiyabisoma naye alina ku kasente n'ayambako bamasheekhe okukola da'awa. Ababisomye bo ne bakwata emizindaalo ku mimbali. Kaakati gwe munnaffe olabisa otya wa olabikidde mu kuweereza eddiini yo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.